po jako akawuwo. Kale no kitulaga nti tuli kulaffe era tulina ogenda maaso okulwana ennyo okwetaasa ku mwami Museveni. Sabbiiti ewedde kkooti yayimbula omubaka Alan Sewanyana ekigo gye yali asibiddwa n'omubaka Seggirinya ku nsonga ezekuusa ku ttemu ly'ebijambiya, wabula ng'ono aba yakayimbulwa yaddamu n'akwatibwa ensonga yali kabangi n'ebibuuzo. Honorable Sewanyana ne Honorable Seggirinya baatebwa ku kakalu ka kkooti gye buvuddeko, naye era paka kati Honorable Seggirinya akyali mukomera newankubadde kkooti yamuta, ate Honorable Sewanyana yo lwamutadde ne bamuwambirawo. Kino nno kikyakabeerawo, twakirabako emyaka 16 egiyise nga bawamba abantu kkooti be yali etadde. Ekibiina kya FDC nga kikulembeddwamu omwogezi waakyo Ibrahim Ssemujunganda nakyo kivumiridde nnyo enkola ey'amagye nga bagamba nti bawamba abantu wabweru w'amateeka. Omuze omubi amagye gwe galina ennaku zino ez'okubuzaawo abantu nga bwe gwabeeranga mu biseera bya Amin n'ebyobote. Twagala nnyo okuvumirira okumenya amateeka okw'ebitongole ebikuumaddembe naddala CMI ne police counter terrorism. Muna mwalabawo Honorable Alan Sewanyana nga kkooti emuta negamba ojja kuvanga wakajje bamuvunaane, olwamusiba olwamuyimbula ne bamubaka n'abuzibwawo. FDC era alina amagezi gewadde gavumenti agasobola okukozesebwa amasomero nga gazeemu okusomesa kubanga kumpi kati buli kibiina kirina abayizi abasoba mu mirundi ebiri. Bwe baana balinako bye batasomye, tugambe abaana ba senior 5 topic ezimu tebazisomye, ezo zitwaliwe bazisomere wamu n'ezo zibalina okusoma mu bibiina ebiddako. Ekigendererwa, amasomero mu Uganda tegalina busobozi busobola kwanganga namba z'abayizi nga buli kirasi emu eri mu kirasi 2. Tetulina classroom zimala n'abasomesa tebamala, ate okusoma tekulinganga kulaba mupiira. Ssemujju bw'atyo asabye gavumenti bwe beeremereddwa okufunayo abanagirambika obulungi ku nsonga y'ebyenjigiriza ewene ku balala omwaganya ku nsonga eno. So weetaagisa minisita w'ebyeducation agenda okulambula amanyi ebiri mu field, so n'atuula entebe n'anywa akacaayi n'ayisa ebiragiro nga ne baabiwa tabimanyi. Museveni bw'abeera yasuubiza mukyala we ng'ebimu ku bye yamusuubiza mu bufumbo kumuwaayo obwa minisita, asobola okumuwayo minisita eteetagisa muntu ng'ali bizi. So n'olwekyo tulowooza nti mwami Museveni kisooka anoonye omuntu alina obudde obugenda okuweereza sekiteri naddala mu kaseera kano akagenda okutandika nga amasomero gaguddewo. Mu ngeri emu FDC egassa omulanga ku gwa gavumenti okubiriza bannayuganda bonna okugenda mu bifo abagembebwa ekirwadde eki COVID-19 okusobola okwegemesa ku lw'obulamu bwabwe. Get everybody vaccinated for 2 days. In a week we must exhaust all the donated vaccines. Because if you can register and declare a public holiday for voting, because even if you don't vote, you will not die. But if you don't get vaccinated and you get COVID and you have underlying causes, you are almost finished. So we can put aside 2 days to make sure that every vaccine, make sure that they have multiple vaccination centers. Matia Sekanjako, yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Tiwaliwo nsonga lwaki okugemesa kufuuka kwa buwaze. Ffe tukiwagira kubeere kwa buwaze buli omu bamugeme, bw'anaawona anaayomba oluvannyuma.